emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayigganye Mukama, bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru, bayigganye kabaka w'abakabaka. Entiisa yetandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zaburi ya 35 n'eya19 Taata zibeggundeko nnamba, zibeggundeko nnamba Mukama, zibeggundeko nnamba. Yolesa obusungu bwo, tosirika Mukama, yolesa obusungu bwo. Bano sibakulokoka, bano balabe bo. Wakati mbadde mugenda gipikinga nga version ogendye mukazi oyo andi obubi ku muliraana awo nange ngenda mulagako. Sajjo ya mukazi oyo ayagala okubba bba wange nange ngenda mulagako. Si nsomesa ya Bayibuli eyo. Balumi 12:14 sore musabi yoli eyo okakasa nkuyambe. Kale genda mu Bayibuli yonkuyigirize nti abalokola b'endagaano empya tebamala gayasamya kamwa kaabwe ne bakolima. Genda mu Bayibuli yondoza nakyo tukimalire. Okusinziira ku Bayibuli tetukolima, okusinziira ku Bayibuli omulokole w'endagaano empya takola atya? okutabuka omusumba Bugingo. Abasumba batandise okuvaayo nno, batandise okuvaayo nga balaga concern, nga balaga obutali mativu bwe, obutali mativu bwabwe ku bigambo ebyayogedde ye ng'agiyita essaala. Nalabyeko ku lukuŋŋaana lw'abasumba, it was a press conference of pastors, nga bagamba nti omusajja wa Katonda really asobola atya okukera ku makya n'ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti. Kakati mbali na Bishop Dr. David Kiganda n'abasumba abalala. Anyway, abasumba kyabayisiza bubi, ekyaddala kyabayisiza bubi okugenda maaso n'okubanga ate omusomba munnaabwe kakera ku makya n'agamba nti akolimidde eggwanga, akolimidde abantu abamwogerako oba olyawo, abamubanja Pentagoni, n'asaba emirambo gibeere mu mayumba gaabwe gireme okuggwayo. Ondaba ku lukuŋŋaana lw'abasumba, ndaba Bishop Ramadhan, ndaba Bishop Dr. David Kiganda, ndaba Bishop Sawala bangi abasumba. Okay, mbadde ngezaako kubanga ndaba wano press conference y'abasumba eyatudde okwogera ku bigambo bya Bugingo. Amaye basumba bano baze bagugulana ebbanga liweze ne Bugingo bona Apostle. Okay, nti Bugingo bwe yali ajja mu kibuga wano yeerangirako ng'omusumba omutuufu, nti yekaye musumba omutuufu, era yeka Katonda gw'asindise mu kibuga Kampala okubuulira enjiri, era nti abasumba baalimu beyasangamu baali babbi, baali bafere. Omwali n'abo abaamuwa platform, abaamuwa ekimeeza, abaamuwa watandikira asobola okubanga ate ensi naye ekola ki emumanja wona yabayisaamu eggaali. Kati era abantu babadde bamaze ebbanga nga bamulaba bulabi, nga bamulaba bulabi byakola na biki, nga tebamunyega. Awasiza mukyala mulala, gobya omukazi, avumyevumye famire ye n'ebiringa ebyo, abantu bafa ku kyaki ye mu ngeri y'ekyononero. Abantu abasumba nga bawandika bagamba oyo mutonzi waffe yajja osalawo. Naye kino ndowooza abasumba kyabalese n'abasumba kyabalese tebatededde, kyabalese nga bateekeddwa nabo okubaako kye bavaayo bakole. Kyabalese nga balina okuvaayo bakole. So in this balina bakatambi we bali bakuba abantu bali bagenze ku Soroti. Anyway, ekyo si ekikulu. Ekikulu kiri nti abasumba bavuddeyo, era ngenda kuteeka akatambi k'abasumba Bishop Kiganda n'abalala nga olabe engeri gye bamusomeramu, gye bannyonnyolamu lwaki ate ava ku mulamwa, lwaki ebiwandiikibwa basoma kifuulannenge, lwaki ye ebintu tabirabanga abalala babiraba, n'ensonga eziringa ezo, era yasinza Katonda ki. Kubanga bookera ku makya n'ogamba nti baffe
ennyumba zaabwe tezibeeramu emirambo nga ate omuntu gw'osinza Katonda oba ng'ayita mwana we Yesu Kristo ye omulimu gwa Yesu gwali gwakuwonya era Yesu alabibwako nnyo nga azuukiza n'abafu mu byawandiikibwa bingi nnyo. Yagenda 9 n'asanga nga batwala omwana okuzikibwa n'agamba mwana gwe zookoka. Yatuuka nga Lazaalo yali mukwano gwe, bannyina bamugamba Maliza ne Martha bamugamba nti munange wootaabadde mukwano gwe yafudde Lazaalo nti tekisoboka mutwale gye bamuzise n'amuzuukuza. Ate gwe gwoweereza ate nga gwe wagamba bafe, so obeera okontradictinga n'ebyawandiikibwa, obeera okuyetinzawo narrative endala. Bishop Kiganda akigire bulungi agambye nti bwe tutakyanganga ng'obudde bukyali abantu bajja tandika okukikosa nga balowooza kyekituufu, bajja tandika okukolima. Oddaawo okolimire omuntu, omukolimire oyomba okole biki ng'olowooza nti kyokola kyekikola ki nti kyokola kyekituufu. So bibadde bigambo bya Bishop Dr. David Kiganda byengenda okuba nga nkuteerako osobola okuba nga olaba n'engeri yamusomesezaamu. Jjukira Kiganda ne Bugingo ono bamaze ebbanga Bugingo amaze ebbanga lya ddene nga awalampa Bishop Kiganda ono, ebbanga libadde ddene nga awalampa Bishop Kiganda. So si bya leero si bya kakati, naye kati ogenda kulaba nti ate Bishop amwanukudde mu ngeri y'amagezi, mu ngeri ya kutegeera byawandiikibwa n'ebiringa ebyo. Katulabe ebigambo bino. Yesu bw'amala okwogera ku muti guno ne gukala, omuti ne gukola gutya? Yali alina byasomesa ebiwerako. Number 1, yali asomesa amaanyi g'olulimi. Olulimi lulina obusobozi okwogera ekintu ne kibaawo. Kyova olaba nga ffe abalokole wadde abasumba mutandise okukolima naye mugivudde sitayiro mu kibuga. Ffe abalokole naddala abalokole ab'endagaano empya tetukolima, tetukola tutya? Okusinziira ku Bayibuli tetukolima. Okusinziira ku Bayibuli omulokole w'endagaano empya takola atya? Oyo si ye Baruumi. Baruumi 24 agamba ati musabenga. Baruumi 12 ndowooza. Musabenga naye temukolanga mutya? Musabenga naye temukolima. Kankwenyiriri 2 olekeraawo okukolima. Oba oliawo kibadde kikukolimya nga butamanya Bayibuli. Ate ekizibu we kiri abamu ku mmwe Bayibuli zammwe mwazookya. Katulina bayamba buyambi mu linnya lya Yesu. Gamba nti musumba nyamba. Byoli eyo okakasa nkuyambe. Kale genda mu Bayibuli yo nkuyigirize nti abalokole ab'endagaano empya tebamala gayasamya kamwa kaabwe ne bakolima. Genda mu Bayibuli yo ndoza nakyo tukimalire ddala. Baruumi agambye atya 12:24. Baruumi 12:24 agambye atya? Muntereyo ku screen nakyo tukisomeramu kuba kati mbadde mugenda gipiikinganga version ogendye mukazi oyo andi obubi ku muliraanaawo nange ngenda mulagako. Sajja oyo mukazi oyo ayagala okubba bba wange nange ngenda mulagako. Si nsomesa ya Bayibuli eyo. Baruumi 12:14. Sorry. Musabirenga ababayigganya. Mubasabirenga so temukolimanga. Luddemu olwo ekibuga kyetaaga odduwulira, ekibuga kibadde kitandise okukolima. Lwotugambye Baruumi 12:14. Soma. Musabirenga ababayigganya. Mubasabirenga. Mubasabirenga so temukolimanga. Akongotta ku ddoboozi ng'okwogera ati mubasabirenga temukolanga mutya? Kale kangongera olulala kubanga Bayibuli nga ndi obujulizi bw'abantu ababiri oba abasatu bukakatenga. Enjigiriza tugisimba ku kyawandiikibwa kimu, tugisimba ku byandikibwa ebisukka ku kimu. Kati nsomera ne Matayo 5:43-44. Agamba, but I say unto you, love your enemies. Matthew 5:44. But I say unto you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Atoka tukuyongerako ky'omulokole ng'omaze okutegeera ebyo. Ngambira ne baakulina ndi byobadde otandise okukolima biveeko tubisaziza mu linnya lya Yesu. Awulidde? Yesu gwoba owengalo bango yawulidde. Yesu